Mwekwasa nnyo gye mutambulira nti omumbejja emitima sibabuulira binyiriza ngoye zange na biremesa abantu kubanga bava kumpi nange. Bannange nze nkozesa omo sabuni w'obuwunga y'ensonga lwaki engoye zange bw'ozitunuulira ziba zimyansamyansa ziti sizengula eri mu downtown. Bannange ngendo ddwambala nti olowooza nalujja mu dduuka ate bwe nkozesa ka omo bleach olugoye lwonna lwonna lwe mba nateekamu ebbala mwanatu livaamu mu ddakiika buddakiika. Kakati nno weekuba enjawulo bw'oteegulira omo sabuni w'obuwunga oba bw'oteegulira omo bleach aba omo be batuteekamu ensimbi mu kanyomero kaffe kano ak'okuwembejja emyoyo. Kubira ku maama w'essimu olwaleero, buli omu gy'oli eyo. Kino nkigambye abantu abasoba mu biliyoni namba, naye nsaba kubira ku maama w'essimu leero, kubira ku taata w'essimu. Bw'oba okyalina omukisa guno nga bazadde bo oba omukubba akyali mulamu ku nsi eno, mukubire ku ssimu. Tomusindikira message, tomuweereza email, mukubire ku ssimu omugambe nti maama oba taata mukwano nkwagala nnyo, era omwebaze omuwulirize okutuusa ng'ebyokwogera gy'oli bimuweddeko, era omuwulirize paka nga ne airtime oyo gwe wataddeko awedde ku ssimu yo. Ekikolwa ekyo kyandibanga kyekisumuluzo n'essanyu eri omwoyo gwo oguludde nga gukuluma oba nga gwamenyeka. Kubira ku maama w'essimu, kubira ku muzadde w'essimu, kubira ku taata oyo. Essimu weesiimye okyamulina, mukubire ku ssimu. Bwentyo bwe ndabisa olunaku olwaleero mu program Sanyuka n'omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonda bw'ensi Nakiwewa Irene, empako yange Kiki, Miss Hachakle the Sohela. Sinkana olunaku olw'enkya mu program y'emu okuviira ddala ku ssaawa 12 okutuukira ddala ssaawa 2 ez'ekiro. Awangale nnyo maaso moogi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi owookubiri.